ttiimu ya Uganda Cranes yetegekera okuttunka ne Tanzania olunaku lw'enkya e Misiri. Jackson Mayanja ne Mujibu Kasula abagizannyirako era nga mu kiseera kino batendesi ba mupiira batubuulidde nti ekya Uganda okukyaliza Tanzania e Misiri tekyeraliikiriza. Soka bya Tanzania nayo yennyini etya nnyo ettiimu eziva mu Uganda mu club ne ku national team. So ebintu ndowooza nti omupiira gw'enkya tuyinza okulaba ggoolo nga zinywa nnyo. Mu ttiimu tulina experience emala naddala mu coaching staff nemba players kati be tulina abazannya emipiira mingi away from home naddala nti ne opponent gwe tuzannya bamumanyi bulungi, so nsuubira still bajja kuteekawo performance ennungi ne basobozesa okuwangula omupiira. Era bagamba nti wadde nga Uganda yatandika bubi empaka zino oluvannyuma lw'okuwangulwa Algeria ku bugenyi ate n'egwa Maliri ne Niger ekitende, embeera eno eyinza okukyuka okutandika n'omupiira gw'enkya. Tulina okuba nga tubala ekibalo nga tulaga nti Algeria tumwesonyiwe kuba clearly yawiniza group eno. Tulina kulwana ne Niger okulaba tulwanira ekifo ekyokubiri. Nze ndowooza nti tulina okugoba gino emipiira ebiri okuteeka emikisa gyaffe mu butangaavu. Tulina kuwangula omupiira gwa Tanzania ogusooka, tewali kirala. Ababiri bano era batubuulidde lwaki omupiira wakati wa Uganda ne Tanzania teguba gwa bunkenke okufaanaganako ne Uganda ng'esamba ne Kenya oba Rwanda. Emipiira egyo gibadde nga mizibu nnyo okuzannya ate okusingako Tanzania. Tanzania twagikubako 5-1 ne tugikubako ggoolo nnyingi. Kuba Tanzania tubadde nga nyangu nnyo. Omupiira gwabwe tegwasooka kukula nnyo nga bw'olaba ogwani ogw'abana Kenya. Tanzania nga yo omupiira gwayo esinga kutunuulira liigi yaayo era gye basinga okupromotinga, era liigi yaabwe erimu ebbugumu ly'amaanyi. National team tebagigoberera nnyo because bamanyi tebalina talent ate babadde bakubwa nnyo mu national team. Bano era tubabuuzizza kye balowooza ku mbeera esobola okubaawo singa Uganda eddamu okulemererwa okuyitamu okwesogga empaka za AFCON nga bwe gwali mu mpaka ezasembayo ezaali e Cameroon. Ttiimu eri yatutwala kati yaggwawo, abasinga bonna 90% tekyaliwo. So tuba tulina okuzimba ttiimu ate neetamu okukola omulimu ogwo. So we tuba tetugenze still tusobola okukkiriza nga Bannayuganda ne tugamba katuzimbe ttiimu ate neesobola otuzaayo mu myaka egijja mu maaso ago. Ebyo nga biri bityo, kapiteni wa ttiimu Emmanuel Okwi atubuulidde nti okuggyako entaanya ettamenvu ttiimu eri mu mbeera esuubiza obuwanguzi. Olabira ddala nga abasambi bonna beetegefu okulaba nga tulwana olunaku olw'enkya okulaba nga tufuna obubonero busatu obwatuleeta eno. Kutunulira ddala abasambi abato naffe abakulu abali mu ttiimu tuli beetegefu okulaba nga tuwa Abannayuganda, buli Munnayuganda ali eyo essanyu, era tubasaba bongere otusabira balabe nga tulabe nga naffe eno tulwana tusobole okufuna olunaku olw'enkya obubonero busatu.